This is Ground Media UG. Godbest Entertainment. Banyalo ne basewo. Mogane professor Badyo. Mbade nacho professor kandi nakufuka professor mutufu. Nzere David ndavude no wala. Nali nyingire ndongo kana kamala senior 6 bia abiri mu mwenda. Jeneke bili nasikiza kwa mundu kinasoma kwa kebeza siri. Bili mwenda. Nenda kutoka pale mbanya ndio tubele serious kama. Atufanya biro benjo kera bitufu. Ateze mmanyi siri basokera kabambana. Bili mwenda kana kamala senior 6. Nkwata na Ruvule College jina kuto alele no duka. Tuagano kutolia senior 6. Kitufu bati. Bili mwenda kana kamala senior 6 na nyingi ndongo. Omuntu eyasoko kunyaniriza mundu kwandwa lumika David Lutalo. Amujukiza manisa mpaka kijukira. Ana jeje ebyo. Mumba microphone entufu kubanga ngenda kwogera byange nziro mu class. Badde bagamba bili mwenda nkwatagane David Lutalo. Show yange yasooka mu bulamu. Wali na bali nga bajikola luzira kati bala bakaitanga divate abakana bako babakamanyi. Ebiseera ebyo nali sina capital. Omuvubuka omaze okusoma mumpulira bulungi weeyiya naye nga olina passion y'endongo nga tomanyi wogenda kutandikira naye nali mukujjukuju ku internet wazi nakwatiranga bundu bulasa abakazi beranda babulya kituufu kamale pointi yange kamale punala nagenda okujja mu kibuga nga olwedde manyi internet kati munanga ensangako kijjangu Anko kijambo ebiseera ebyo kubanga kijambo Rogers yali manager wange ebiseera ebyo BUD was it BUD band ng'omusajja anjagala nga tugenda paka wani wa Lutalo naye nali sina capital nga wakamala kusoma nga n'ebyokusula oyiya biyiyi nenjala netuukira birono byejogera si byakateeka nzibwe mmanyi gasongeza kateeka natuukira Lutalo nampa show eyasooka nendowooza nti annimba naye nga nayogedde n'omugaga w'ebbala ya divate bamuyitanga Gerald bayalagawo bayafo bajali wali muzira Lutalo nangamba ngenda kujja nyimbe natwatese emitwalo ameka 2 okujja okunyimbira ku syoki kusyeyo zaali ziwera saawa 2 ez'ekiro Lutalo yali avuga emmotoka yali Gaya namulabirawo ku divate ng'akoze eki si ebiseera bya Gaya ebyo okuva olwo ntuuka wajja atipuliriza twateesa 2 bwe yajja n'agaana sente n'agamba amaleyo nze nyumya n'agamba ngenda kuyimbira ku show obwereere kubyamu akafaananyi oli muvubuka weeyiya naye omuntu azaagamiriku agakoze eki kati relationship yangawo yatandikira nani ne David Lutalo buli show gyezizenga nanga Lutalo nampanga mukuzi bakutwala abayimbi bejagala okwebaza mu kamera ofu David Lutalo yenambe mwasooka addako yali molini nantume yali molini nantume ne Kenzo oyo yanyamba ngenda kufa malaria naye ate ye yakola omululu gwa ssente nakudivyaiti wenyini mudivyaiti wenyini era Kenzo wadde yatwala ssente zange ez'obwavu naye yatuukiriza obuvunanyizibwa n'akola ki kakati kiba kya busiru nnyo mukasa alifunsi bajjo ow'ebbajjo obutajjukira gye nakola ki ate kabawulira ekyama kya David Lutalo mubangi temukimanyi David Lutalo ayina empisa abayimbi bangi abalina talent nga wala abandi badde bakabi nga bagwadda ku myaka gya David Lutalo omuntu okuyimba mu Uganda n'amala emyaka 15 oyo aba ayina ekyama abasinga balowooza teri baddoko ebintu ebikola music industry kati kanjogere nga professor mpisa David Lutalo ne bwakwata sola mulamu kamera nti yakwanye newaba ayingira logizesera nkola ogi Lutalo yayingira ndaba abayimbi bangi abayingira ki abayingira logi ti David Lutalo akumye erinnya lye nga liri straight David Lutalo yayimba oluyimba embwa y'ekato yannuma yantama bane kanjogere mubuzaabuza munanga oluyimba olwanyamba nnyo obutafuna siriimu ebiseera ebidika twakolanga mu Steve Yaite ng'obuwala bukola ki bwe nalaba ng'oluyimba lwa Lutalo ne message erimu ne ngamba embwa bwennuma
okuva olunenjigulu okwambala obupiira era Lutalo omwebaza yatuwa message y'amaanyi okulaba nga tukyali bavubuka balamu nga negye tukola ki tulabayo mu Uganda wano nze nobadde abisikiwisa nze omuntu waba mukwano gwange ankoledde byonakolera ekisiru muyisaamu ki egaali kubanga nze mbeera straight mumpuliza bulungi mu Uganda wano sinnalaba muntu ayimba nga David Lutalo nga bwayimba ku CD bwayimba ne ku live Lutalo mu nkola entuufu nga si byakujubisa ye yasikira omugenzi Paulo Kafeero banaga bawulira ku mugenzi Paulo Kafeero ye ddoboozi ekkalu ye twasikaza abayimbi bonna muyimba naye temunatuuka kuwanika Lutalo bw'asalawo okuwanika ddoboozi ogamba Whitney Houston nze nabagambako emboozi yange akwaba muntu alanga ab'okusaaga tisinga Lutalo yali Nigeria yandibadde Banabwayi wa Africa ompulira bulungi ekugamba nga si kumuwaana nti ayina talenti oba kyonna kyonegedde naawe nti Lutalo ayina talenti amanye ennimi ali malutiranguleegi ali malutiringo Uncle Badjo, wabagamba nti University osoma Luzungu. Sasoma Luzungu soma kuyita. Sasoma Luzungu. Kati Mademba nga Lutalo wayimba Oluswayiri. Owulira nga ddala Muswayiri. Wayimba Oluzungu owulira ddala nga muki. Era mwenna bannamawulire abali wano mu Uganda omuntu gwe mulina okuwa ekitiibwa kambawo erisi y'abayimbi mulina okuwa ekitiibwa nga bw'obasanga otandika kugezigezi bw'osanga David Lutalo muwa ekitiibwa bw'osanga nga Chameleon muwa ekitiibwa abasajja bababonye bw'osanga nga Bebe Cool muwa ekitiibwa bw'osanga nga Bobi Wine muwa ekitiibwa sindi natatuuka ino gye bali nze njogera n'abayimbi bawangadde ku maapa ompulira bulungi ekugamba bw'osanga nga Shiba muwa ekitiibwa ne mumbuzabuza maze kola mundu kale mujja mu byongere njogera mumbuzabuza Professor Tewechangu ne musobedde munoza ndi mukatemba njagala bulayi Professor Tewechangu muleka balo speech yange na majaba wechiri professor musobedde abakale kango Professor Tewechangu bade nkugamba nti omuyimbi okwekuumira ku maapu nawe ze emyaka 15 nga David Lutalo mukatonda mugula abayise mu challenges nyingi abayise mu bizibu bingi abayise mu bikemo bingi Lutalo ayina time gyatuukamu nanga bagende ko okuloga obagende ko musabu naye Katonda gwasinza awo sisobola era mbabulira nga nkyali mulamu olumbe oba kinga kizze gyendi temuntwala nga musabu nebanga setegerera aso jogedde mawule bakuli nsabye nga busabizi otuba kumula kumule mbadde mbagamba nti tuyita mu challenges nekyo nebaza Lutalo okujalimera Katonda y'omu kubanzizayo okulokola siri muloko nali nabivaamu bwe nakkiriza nti bw'ofuna challenge ku piiki y'okulemererwa n'owulira nga ensi ekuvuddemu banga okooye ne wali omuntu atasobola kukuvaamu ye Katonda namwe mwena abali wano mugyewo message eno mugende nga mumanyi mulina mukwano gwammwe Katonda ali omu kye neebaza ku Lutalo enduulu tezisitula Lutalo agenda okujjuza Serena Ebooge ye Lutalo wa DV8 nti ebbanga bw'omukubira essimu akola ki teyerabiranga mikwano gye tali muntu atalina weakness nange nina weakness zange sijagamba nti Lutalo malayika naye buli muntu munsi tutambulira mu kusobya na kutegeera nsobi ki zaffe naawe kennyini agamba nti Bajjo mu byoba mulungi oyina ensobi ki ensobi izo kati babukamingi mwenna abalaba interview eno ba press conference eno kambawulire ekyama ekikumye David Lutalo waggulu mpisa talenti na kutya Katonda na kwagaliza tali muyimbi niwabanga awunye enkwawa n'akola concert Lutalo n'atamubenderawo tasosola gamba nti ono munene ono mutono ono mwewe wali abayimbi bawunya bubi abasinga obamanyi abayimbi abasinga mingo okweyonja wala ne Steve Gini bwe yakola mu studio bawunya ebigere temwagala kubagamba mazima naye Lutalo takola ate Lutalo awunya bulungi ate Lutalo akola jimu kugamba is husband to busy gafuna omukugu kati mbadde mbagamba bayita abali mu distortinga mbadde adobongo wakwatirira kupaka tenda ate munguzabuza mbamba ku mulamu wakujampinga kakati mbadde mbagamba nti ng'ennaku z'omwezi munana Lutalo tagenda kuyimba Lutalo agenda kucelebrating emyaka 10 Lutalo yali ayingira ebyobufuzi n'agaana n'agamba kolingi yange eri mukizina mwesibako nyabere muti weruwera ne tuvuga n'emmotoka bulungi ne tugenda kusomera Naluvule ng'agenda kuddayo kusoma nganze bwe nakoze eki
Lutalo yagamba bino sijja bisobola ebyobufuzi ngenda kuyimba. Kati kino nkyogera mu kamera ng'ensi yonna endaba. Buli anajja ku Serena n'atanyumirwa shu ya David Lutalo n'ongamba nti mulimu kino ekyakyamye ngenda kuddiza ssente zo. Era mutegesi wa Kivulu kinajja wano mulembeeza Lutalo ng'ensi yonna ekola ki ng'era batuve mu kwongeza amawuzu. Njagala ajja abali mutwalo ku mutwalo esikola bintu byakabampande omutegesi yategese mukaya Arua. Arua gye muwe ku kashi endoso njagala giwa mukisa nawe ali alaba Sanyuka TV oba atwala ku mukutu gonna wiiki bbiri ezigenda yita wano ssebo siiseemu na ssente nnyingi nga wano milioni 2 eminga egisasula obugalo bwa Bajjo ngenda kulerayo abaana ba university abamu Busimba wadde nabo tiketi 10 wanyi ku Busimba nga taata ate abaana baagala okula nsomera ku university esinga obuzibu nkola kosi ya Lutalo nkola kosi bagiyita leisure events and hospitality kosi nzibu nno erimu accounting erimu principles of management kansubira tijogera mu baso erimu ICT erimu ICT mabulira nno mumanyi mugane munyoma ebintu erimu introduction to leisure ne accounting tebo zange tiketi zange zifunye bulungi kushoya David Lutalo ennaku z'omwezi nga 8 era ngenda zigaba ziri 8 taata tiketi nayanza sebo omutegesi era tukusabira emikisa suliko mwadde 8 namadde 8 sebo wentolodde bananga bamawuli wentolodde byakakadde kanambula njagala kuva Kasindalo wano abaana bakole ki naye abayimbi mwenna saze kubagulira kubasinza ekitabo waliwo akatalo kala kagenda ku social media kemwogeddeko olumuyimbi wamu lisagala kuleta atalo kusoyani abayimbi mwenna olina okuba n'omutima okulungi nze ngenda kukola ekivulu ng'ennaku z'omwezi 8 e Busoga tutte bayimbi bampisa Mukafirigo Band David Lutalo babisaaki baswangisa Avenue tulina ekivulu kyaffe ekya Busoga wano ekyendigito era NBS yekitegese nesanyuka ki naye promota wenkwata esimu ntuna mu simu neŋŋamba Lutalo yeeyisa atya akuuma ekigambo ki kulisiti yange Lutalo yasooka kubanga tubala abayimbi abakola ssente abamalayo Lutalo akubasira n'agenda n'akuba ne Maria Fule yawa abayimbi bagomale nga bajja ne bajjuza Serena ebweru ne bakola ki waliwo ne yajjuzaako olugogo n'agenda emukolo n'afuna 10 mu Amerika mwata na bilioni njogera ndi promota ate ndudde mu ndo engendo nkikola ki kati bwe muba mulina chansi ya David Lutalo ng'amalayo lwaki mumukuba lwaki temusobola kutunulira birungi byakola nga temunatunulira nsobiizi ffena tugizigagana kakati nsaba music industry tugize waggulu bannamawulire mutuyambeko temuddamu kupositinga bintu bisa muyimbi kumuyina twafiirwa Paulo Kafeero n'agenda Basude n'agenda Musayi Sebata yaliwo naye Sebata yangamba ekigambo ekimugaana okuyimba Kafeero ne Basude olwafuna ina gwa kompitinga naye tasobola kuyimba na kazi wekapo kubasinga toze tasobola kuyimba na waluka gasinga toki kati bwe mukuba Lutalo ne bavaawo abantu abateeka music industry yamwe waggulu ne mubawandikako ebintu ebikyamu abantu babakyawe mukatonda muguluba mwebuba mwekka kati singa Lutalo taliwo kamera zino zonna zanditunudde mwani njagala tubeere nationalistic njagala tukule bannayuganda abandaba ku TV tuyige okwagala product zaffe nze bwe mundabanganga nvuddeyo kuba omuyimbi sikuba muyimbi atadinaako nsobi sisobola kuba muyimbi akoze ensobi emu oba 2 omuntu era gwe mumpulira ngamba aba n'omutima omubi nze kasitoba n'omutima omubi ne waaba Lutalo ng'alina omutima omubi era nzijadde nkola ki nze Bajjo sirina mukwano gwange ge mazima kobe maama wange yanza namba school fees wa taata nga nyingira ebidongo naye taata yansonyiwa ekintu yafa nkutte ku mukono n'aŋŋamba singa tewazikozesa bulungi ng'obadde muyaye wagenda mu kwagala bakazi na bidongo n'otokubeera bulungi nandifudde nkutaddeko ekiku yansonyiwa kwata mugamba amaki namugamba taata obwa dokita bw'oyagala nsome simusobola omuntu we bange temusobola sayansi ezi kanyingire mu bintu byekola ki oba yali ayagala nfudde dokita kakati abamawulire mwenamwena nga tubijje mu katemba tuyige okuzimba abantu mukatonda wugulukuyamu akafaananyi okubye Lutalo agudde ogenda kusigaza Kafeero ki kuba Lutalo ye Paulo Entondo talenti kubanga Lutalo yasinga entondo talenti lyrics okuyigiriza ate
Lutalo ennyimba ze nga sizakujubisa n'obuyonjo bayo media asinga okuwunya obulungi era ekisumba muganda wange Chameleon nakivugane kati yatere kubanga obanga oli superstar kweyo level bajjo tuli live kusanyuka tuli live mukatebe mwayo wasanyuka webale nnyo webale kale mbadde mbagamba kampaka zindalo kuno nga mmaliriza jamunnyonnyola Chameleon nja kunnyonnyola ebigere byatere mbadde nkugamba temuseka mbadde nkugamba nga mpaka zindalo kadde bimutalo bannayuganda mwenna abanda bakusanyuka mbadde simanyi tuli live mujje mwagire talenti zammwe kamalage bano abayimbi temubavanga mubanga temuvanga mu David Lutalo temuvanga mu Shiba temuvanga mu Spice Diana temuvanga mu Shakira ndi mugongo temuvanga mu kazi we kapo mulaba mubaka donka mutera musigalizo bobanga oyagala kapo kumulaba nti muyimbi nnyo ajja kumala kufa mulaba omugaso kati nze bajjo ndimala kufa ne mulaba omugaso gwange temuvanga mu basajja ba Filigo Band temuvanga masajja ba Eagles aba bajjo tukusabolekereyo kakadde aka live kusanyuka n'omuwa kale kamaleyo misa akisema kula kaluta yabo temukola ki bamuzeyi seba temukola ki bonna tubawagire kula mani wafe tuwagire era tujja kukolera concert ennene naye aje kale bannayuganda kamaleyo ennaku z'omwezi ga 8 mu Lufule public ki atalina sente za tiketi nkubira naye nga tokikola ndi kajanja bwe nakola nga toweesobola sente za tiketi nzina nja kuwujjola mitwalo 15 ngegikola ki Ground TV 100% entertainment.